musango bulaba asewa era abaddeko oxygen tetwali twagala okumenyawo ng'amasimu gatandise okukubira nga batandise kumubika nakukubidde nongamba nti ate byetwati babubise gali bumutadde wansi for 6 months oba ku guno tuba tumukomezaawo gwa wa Buganda nzijukira baali mu Usaafi kabaka we yamuwa mu byokusonda amasiro waliwo yawaayo ku nsawo za sementi ekintu ekyasanyusa ennyo Omutanda n'okusembeza ne waba ayogera ebintu byateekamu engero okulaga nti za attached ne maama wange anzaala okubanga Muganda ekyo nakyo kyamuleetera kozi buli yabeera ku kamera nga bagamba wefumbe wange gyali anfumbira ettooke so ebintu bwe bityo ebyamuleeta okufuna attachment ku Buganda kale oli no yabafiridde mu ddwaliro bano bantomedde mpozi nga bakutomedde n'osooka n'oyingira muli ne bakugjayo amannya gange bampita Sam Omala Junior mutabani wa the late cat former Assistant Commissioner of Police Sam Omala abasinga gwe mmanyi nga mukuddemu wa Buganda kyannaku nnyo nti amakya g'olwaleero ku ssaawa 2 muzeeyi afudde ku maaso afudde era omwoyo gwe Mukama agulamuze kisa ekiro kyonna twasuze tumusanctioninga tumusikamu substances tabadde bulungi abaddeko oxygen okuva ejjo ne babadde babibuwongwesa nga bagamba nti afudde naye kaakati it is confirmed afudde era tukyali wano bamukoleko postmortem tusobole okuba nga atwalibwa ku farewell home bamutwale eyo enteekateeka ez'amaziika badde twogeramu n'abanene kigambibwa ne batugamba nti agenda kubeera nga atwalibwa Tororo ku lunaku olwokutaano wajja kubaawo okukuŋŋaana ku kampuni gy'abadde akolera okumusabira ekitambiro ky'emmisa then atwalibwe on that Friday okuziikibwa ku butaka bwaffe Tororo nga kyannaku nnyo ddala muzeeyi yatufudde ku maaso era tuli ku ggwanika wano we are waiting bamukoleko postmortem emotoka yatuuse dda ave wano mu kifo kino muzeeyi obulwadde buno bwavya ddala ku kansa prostate cancer kansa ono yamutandika nga yakawummula emirimu gya poliisi mu 2020 yamutandika era nzijukira twali Tororo n'agenda mu ddwaliro erimu ekkulu Tororo eyo ne bamukebera ne bamusindika wano mu kibuga we yakonfaminga nti alina prostate era abadde azze akolanga naye nga asurvivinga naye era bwatuuse ne bumunafuya n'agwa ku ndiri ataka yasooka agifunira Nairobi era agenze ku safaari najja n'akola kusinga ng'ava mu nnyonyi so they contacted us ne bamudipotinga ku emergency okuva olwo obulwadde bwamuteeka ku ndiri netubeerawo emyezi esatu ne batusiibula kati ennabe yavudde mu kumukomyawo twamukomyawo is last Saturday olw'omukaaga oluwedde twamuzza nga embeera si nnungi ne bakebera omusaayi ng'alina 4.1 which was very low ne batandika omuteekako omusaayi mu emergency enkeera lwalo ku Easter Sunday n'atwalibwa mu private ward waggulu eyo mu 6B gyasizizza obw'enkomerero so abadde alwanye n'obumukama kyageze kumusabira kyomulekeno natukkiriza nti muzeeyi agenze
Junior pana nti kyabadde alina kubanga abantu abadde bamulaba ng'omusajja omukambwe briefly tell him nga kwe muzeeyi tabadde mukambwe era bamu badde mulaba programu ze zaakola nga bamuggyako interview nga wabanyumiza nti ono namukola bwe nti nga ali akikozesa to intimidate so that batya ayiseewo kyayagala naye nga si musajja mukambwe era abamumanyi musajja wa lwali abadde mumanyi musajja wa lwali nnyo naye nga weyabeeranga ku mirimu gye nga otwenyezo oyinza okugamba ajja kukuba essasi naye nga ye naturally si mwami mukambwe era abadde muntu w'abantu nnyo. Muzeeyi abadde atwagaliza tulanimo okuyigiriza n'okutubuulirira bansitukira yaŋŋamba nti saamusoma ensi eno kyangu nnyo okuyamba omuntu asomyeko which is very right so abadde atwala obudde bwe n'atubuulirira advise ne kati they still flash in my mind naye nga tumusabira omukama mumuzirisa ogenda musubwako muzeeyi nja musubwa nnyo kuba badde mpagiruwaga yabadde buli kimu waka ewaffe nga yayimirizaawo abantu bangi n'ab'eŋŋanda ze nga wetakoma kufa okuweerera bazaala n'abamu ku b'eŋŋanda ze so tufiiriddwa nnyo nga famire naddala ffe bazaala kuba abamu atulese okusomoozebwa naye tukkiriza mukama kitagera kibi yes ekizuzo ekiba kizize kye tulina okutegekera. Muzeeyi yava mu poliisi mu mwaka gwa 2022 alo nagiyingira is 2023 nayingira alo okuyita mu mukwano gwe Honorable Captain Michael Mukula era naye njagala mwebaze kuba ayimiridde naffe mu kaseera kano ak'okugezesebwa obutakoowa n'ekitongole kya poliisi bayimiridde naffe nga nebo bakubira essimu ekiro nga beetaaga kino sente ziba teziriiwo nga baziweereza mu budde era nkozesa omukisa guno okubeebaza Uganda Police ne Alo Security batulaze mwoyo omulungi they have supported us bayimiridde naffe nga n'ab'eŋŋanda abamu batandise okuwanika so tubeebaliza ddala n'abasawo ababaddengawo kubanze mbadde ku mulwadde nga abasawo omulwadde newafunamu akayogano katini nnyo nziruka misinde ne muyita nga tebeeganya so nabo mbeebaza wadde nga mukama tasobodde kulekawo muzeeyi but I want to take this on and mbeebaza yakendawo naye ebifaananyi nyinza ofuna ebifune kubanga nabye mbadde nga ttagatta wano nina afanda omala ono Katona nsoko jekwa neno maloko
agange gakuwandika buwandiisi. Nze Divine Fortune Mutukuvu nga ne mutabani wa Afande Sam Omala kati omugenzi. Afande Sam Omala amaze akaseera ng'alumizibwa ekirwadde kimubala embiriizi, naye okuva we batusiibula mu ddwaliro omwezi gwa Desemba we yasooka okulwala era abadde akyali mulwadde era nga tava nnyo ku ndiri. Ne tugezaako kyonna kye tusobola, naye olunaku olwokutaano gye muyita Good Friday, gye tuyita Bad Friday, ate embeera yakyukira ddala nga mbi. Afande ku lunaku olw'omukaaga n'atwalibwa e Mulago era gye batuweera ekitanda. Afande okuva ku olwo embeera yabadde ebuzaabuza, atulaga nti ayogera, bwatulaga nti mumpe ku kino mutwaleko ebweru, naye ebyembi mu nnaku nga 3 eziyise, leero lwa Mande okutandikira ddala lunaku olw'omukaaga tubadde tusuula ku Tebuukye, okutandikira ddala ku lunaku olwokutaano tubadde tusuula ku Tebuukye. Y'ensonga lwaki mwalabye nga mu mawulire babadde bamaze kumubika olunaku lw'eggulo nti agenze, newankubadde yabadde asigazaako kikuba mukono. Abasawo tebanaba kutukakasa era nga tumulaba era yabadde akyassa. Kale nno Afande olunaku lwa leero ku ssaawa nga 2 awo amawulire ne gafuluma, abasawo ne bakatutema nti tasobodde kukimeekinga, newankubadde era naffe tubali tulina essuubi nti embeera eriwo abatasobola kubanga wawona okuggyako Katonda nga abadde akozeewo ekyenjawulo, kubanga abasawo batuuse ekiseera nga tebasobola kutuwongera ddagala ng'embeera weeri ekisoboka kuba kansa yabadde alya nga alinnya kati ng'alidde organi zonna ezisinga, tubanga twali tumanaginga time. Enteekateeka eriwo bukyali bwakumakya okutegeeza abantu ku nteekateeka eriwo, kubanga tulina families ziri mu nsi z'ebweru, tulina banywanyi be bangi n'amasimu nga kyavuga kutegeera, so kati ffe nga family tukyali mu shock. Ekyekanga ekyo tekinaba kutuvaamu, naye nga enteekateeka zonna ngeri gyekiri nti abadde musirikale, poliisi nga weebaddewo mu kujjanjaba, era enteekateeka ezirimu wakati. Era twakava mu meeting ne poliisi okusala entotto butya bwe tugenda okutambuza emikolo gy'okusiibula muzeeyi waffe. Poliisi 100 ku 100 egenda kufandinga byonna ebigenda mu maaso era tubikanyizaako, naye kati tubuuzaako just ennaku za mwezi zetujja okubategeeza mu maaso awo, oba oli awo olw'enkya oba olwokusatu tubategeeze, naye nga okuzika si kwa kupapa, kubanga era abantu bangi abeetaaga okumulabako, nekiri nti abatasobola kugenda kumuziika abandi sanje bamulabireko wano. Muzeeyi afudde asiima poliisi ne KCCA okumuyamba mu bisale by'eddwaliro. Weewaawo nga waliwo abantu abali mu gavumenti abadde bamuyambako, nga Prime Minister Honorable Captain Mike Mukula badde bamuyambako. Kakati n'olw'ensonga eyo okuba nti biiru zo zibadde zisasulwa ate nga gavumenti yesasula, ate nga gavumenti gye yakolera, n'ekyokuba nti yafuna pensioni we mu budde nga tabanja, afudde musanyufu. Naye nga bw'omanyi nti mu mbeera eza bulijjo wabeerawo omuntu kyaba ayagala ng'omuntu, naye nga tekiri within the structures, kyatatuuseeko naye nga ate tetusobola kukyogera mu mawulire tekyekino. So wabaddewo awo ebitonotono hiccups ezibadde awo, si kusika mugwa olw'okuba nti wabaddewo emitendera egy'okugoberera. Kale nga bw'omanyi n'enkokola mu bintu byemu byabadde agezaako okukola ki, naye nga twebaza President yamuwa security
bwe yannyuka yamuwa security abadde akola ne CMI nga engeri gyakolamu ebintu byabwe era nga ne security yatambula nayo so talina mutoma yonna naye nga bwomanyi nti omuntu omulamu takkuta aba yeetaagayo ekintu ekyenjawulo ti njagala kutuuka wano bw'otuukawo oba oyagala n'ekirala naye nga talina kyabanja gavumenti era talina kyatoma. Muzeeyi ekika kya kansa kibadde kimuluma prostate. Muzeeyi yalwa nnyo mu operations ate ng'abadde mu key positions ezo ebifo byabaddemu ebyenkizo nga mu biseera ebisinga ndowooza bambi yalowooza nga toba bukoowu oba buteebaka natamanya nti sayini olwedi zaali zimulaga tigenda we screening era nkubiriza abantu abali eyo bonna singa owezeza emyaka 40 ng'oli musajja kobeere mukazi genda we screening towulira omugongo nga gukuluma nolowooza nti akamire endosiri oba noweewa eddagala tomanyi omugongo ogwo lwaki gukuluma tomanyi lwaki omutwe gukuluma genda mu ddwaliro spending eddakiika 2 ogende mu ddwaliro okusinga okumala emyezi 8 mu ddwaliro ng'oli ku kitanda nga muzeeyi wange bw'abadde kale ya ignoring ebintu ebyo olw'ebifo bye yalimu n'emirimu dimandi z'emirimu prostate cancer yagenda okukizuula ng'atuuse ku stage 3 ate mu stage nga tayinza kudda twandingambibwa advanced stage 3 equal stage 4 nga takyasobola kudda mabega era muzeeyi ebiseera ebisinga sente ze zonna ng'otaddeko n'ezaffe zigweredde mu kujjanjaba kansa ate ng'otaddeko n'ezaffe abaana mu kaseera kamu ng'otaddeko n'eza poliisi n'ezo kesi zebadde nnyamba nazo zigweredde mu kujjanjaba muzeeyi so naye twebaza mukama atuwadde chance kujjanjaba muzeeyi waffe mulimu mmotoka beekoona mulimu yeebaka n'atazuukuka naffe ekiwatukira at least mukama atuwadde ku chance yekumujjanjaba ne tukolako kye tusobodde ne bannaffe mikwano gyaffe n'emikwano gye ne gisobola okubaako nekyegikola mu kutaasa obulamu bwe. Mutukuvu Divine Fortune naye the spelling ya divine waliwo engeri DVYN abasooka abasinga bawanika DYV it is DVYN DVYN divine abalala baagala nnyo okujjako Fortune bateekako divine Mutukuvu Omala which is okay. I would prefer that as well. Yeah, divine Mutukuvu Omala is okay. It's my father. Yes. Pando Omala kyakusalirwa nnyo eri eggwanga okutwaliza awamu. Tojja kitunulira nga private security yokka kubanga ne ku poliisi gye yasookera okukola abadde mwagalwa w'abangi ng'era ayagalwa era n'ebitongole ebya private security organization. Afando Omala tulaze nti ebitiibwa tebikuyinula eri abantu era okwagala kw'abadde alina eri eggwanga lye gwe mukwano gw'abadde ayoleseza mu private security kulaba nti naffe era atuteekateeka tutambule ku mugigi gw'okwagala ensi yaffe kwagala eggwanga lyaffe kulaba nga tuyimirira wakati mu kulaba nti obutebenkevu mu ggwanga butambulira mirembe n'olw'ensonga eyo ebitongole ebirala bino ebya private security naye bakama baffe abasinga abakulu abava mu bitongole ebyo ebya national security ng'amagye poliisi n'ebitongole ebirala bajje balabe nti batwala ekyokuyiga ekyali kwa Afando Omala kulaba nti nabo obumanyirivu obwo babuteeka mu migigi emito naddala ku private security organization kubanga security twogera lulimi lwe lumu mu ggwanga. Ahmed Nasser Issebu Deputy Chief Operations. I've not expressed myself the way he has expressed what we feel. Yeah. And I appreciate your patience today. Yeah, menadieri. It's my bad, hata meno ona badiere meno iti mabe bela swa wa handling ngajo kami abino office bajo